Banyumira nnyo era nange basuubiza sigenda gadisa kweyitinga ku mwaka wa
Yemi Osinbajo babadde naye nga vice president we naye nga ono president wa Nigeria alituusizza ku birungi nkumu kubeera Nigeria mugiraba mu movie industry mu kimu byonna byonna Nigeria ebadde eparticipatinga bulungi kati tusabe nti ono gwe baalonze omupya naye akola nga president wabadde akola naye era ng'omukulembeze watabaako kabi konna era abadde alina opposition ng'alina abagamba nti nedda president Muhammadu Buhari totukulembedde bulungi naye ng'era byonna buli yategese akalulu yeetabyemu kana akalulu akasembeyo kutegekebwako yetabaddeyo era kaategekeddwa ne balonda omusajja w'engendo okunyonyolako gyemujjakaawo maaso ye president Muhammadu Buhari teyakeetabyemu yategese akalulu ketwandise free and fair elections nti Banigeria mwelondera omuntu gwe mwagala nze ngankuddewo ye yabanga abakulembera naye era ebimu ku bintu byabatuusizaako ebirungi mu Nigeria kwe kuli ebizimbe ebirungi kwe kuli enguudo zino eziyisa trade ezo azimbidde ddala enguudo ezenkana ku kilomita 327 era nga yazimba ne Abuja light rail mu mwaka gwa 2018 ebirungi abatuusiza ku bingi by'enja okuba nga banyonnyola mu reception gye tubeera naye bangenda kwongera okubanyonnyola ku pulezidenti omupya bwe balooza kimanyi nti naye abadde yeetaba mu byobufuzi bya Nigeria ebbanga eribaddeko emabega era si mupya nnyo mu maaso g'Abanigeria abasinga into pulezidenti ono wa Nigeria president Muhammadu Buhari bingi byayongedde okulambula mu tulabe olwasembayo mannyonnyola ku birungi byakolere Nigeria bino yayongera okubategeeza nti enguudo 12 eziwerera ddala kilomita 1,963 ze zikoleddwa ku mutindo gw'ensi yonna eggwanga lya Nigeria yabategeeza nti n'emyalo bazimbye kw'ossa n'ebisaawe by'ennyonyi ebipya era nga nabyo biri ku mutindo ogw'ensi yonna yabategeeza nti afubye nnyo mu bisanja ebiri Abanigeria bye bamwesikisizza okulaba nti ayongera okukwanyisa obulyake n'obuli bw'enguzi president Muhammadu Buhari byakoze bingi era ku Dominion TV tujja kwongera okubikutemberatembera oyongera okubitegeera bwe Uganda agoberera ensonga z'amawulire ag'ebunaayira wano mu program Omutaanya. Alright, kirabye kyasaanye okuba gye twatandikidde okutuuka wano wenkumbira okulaba nti program Omutaanya tugimaliriza nkwebaza weyeekubira okuba akatikitiki kali akasoose nga nakakwaniriza okutuuka kano nga ngenda okusiibula nkujjukiza aba Bunja Scenes omwana yaleese kamera ng'ow'emikolo okwanjula mpanga graduation birthday oyagala kutereka memory nkwegayidde kubira aba Bunja Scenes era nga omwami Vincent w'omukubira akasimu akwatirawo ate nemwogera ekiddako Bunja Scenes noono ebbeeyi ennungi bbeeyi yakuteesa bbeeyi mwogerezeganya nga Vincent binawo zimunajja ate n'akolera omukolo ogw'otalyegalira nti mugeni anayingira mu ddiiro lyo ajja kubanga omulaga Vincent Musale ku namba yasimu 0741 95 9423 ate abapoling and events era bali mu layini emu ojulira polling and events service providers bakulenya okutuukako oyagala bakutulalinga olugoloto olugole afuluma ssaawa mmeka abakoba n'ab'essaawa mmeka ate omuyimbi anayimba ssaawa mmeka polling and events osali case ennungi ze bagenda okukolera ate nomwattu abantu byonna byonna byonaalabye bibanagattaki bibawoomera musale 0740728158 mpoze n'abantu abalungi kyobola bashow eyo enyumye okukamala mpoze ne Vincent ku kamera eyo tekifaananyi kyolaba ekitayigala ekitakola ki ekikyamufu okukamala nga bw'okiraba Vincent Kasozi yali emabega